Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula n'omukutu ogwa Redson TV atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza nti kati tutaddeyo n'obeera ng'obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya singa tunaaba tutaddeyo ensonga yonna. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen yo kifaananyi kyengenda okubanga ate nkunnyonnyolako okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogw'amaanyi ennyo okumanyiddwa nga The Guardian ogukolera mu ggwanga erya Bungereza. Mukutu guno gw'amaanyi nnyo gwakamala emyaka 200 pulasi nga gukola emyaka 23 bagutandikawo ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gwa kutaano mwaka 1821 kati okusinziira ku mukutu ogwo ogumanyiddwa nga The Guardian UK oba United Kingdom gwagenze ne guteeka ekiwandiiko ekyatadde ensi ku bunkenke kyengenda okubanga nkuyitiramu. Bangi bantaginze mu nsonga eno naalibadde sijoogerako nnyo naye bantaginze olw'ensonga nti atika eno oba ekiwandiiko kino kyateekebwayo lwakusatu olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokutaano 2024 ssaawa zaali 11 ya UK Standard Time ne bateekayo ekiwandiiko ku mukutu gwabwe oba website yaabwe emanyiddwa nga The Guardian UK. Bateekayo ekiwandiiko kino kyenjagala okubeera nga nkuyitirayitiramu akatono. Kiyina omutwe ogugamba UK officials under fire for congratulating repressive new chief of Uganda's army. Nti abasajja bannamagye ab'amaanyi mu ggwanga erya United Kingdom nti bali ku kazito era bali mu buzibu olw'okuyozaayoza Uganda oba okuyozaayoza munnamagye mu ggwanga Uganda eyalondebwa okubeera CDF oba Chief of Defence Forces. Kati nno wano nga si mulala bamuyita Muhoozi Kainerugaba, ono nga yabadde yakalondebwa mu bbanga siddene eriise. Era okuzaako emabega gwagoberera omukutu ogwa Redson TV njagala okutegeeza nti omwaka guno myezi mitono nnyo egiyiseewo omukulu Muhoozi Kainerugaba yalondebwa okubeera CDF oba aduumira amagye omuduumizi ow'oku ntikko ow'amagye ag'eggwanga Uganda. Abakulu mu magye g'eggwanga erya United Kingdom baavaayo ne baweereza ekiwandiiko nga bwebamanyi ne bayozaayoza omukulu Muhoozi Kainerugaba nti weebale kutuuka ku kkula. Museveni kitaawo lyakuwadde okubeera nga gwa akulira amagye ag'eggwanga Uganda omuduumizi ow'oku ntikko CDF oba Chief of Defence Forces. Kati ekiwandiiko kino nga kigamba senior British government officials have congratulated the newly appointed head of the Uganda's army, a man accused of torture, in a move that has been called absurd and disappointing. Nti ba senior British government officials abakungu mu government y'eggwanga erya Bungereza oba United Kingdom nti bayozaayoza omukulu Muhoozi Kainerugaba olw'okufuuka army commander oba CDF omuduumizi ow'oku ntikko ow'amagye aga Uganda, ekikolwa abasinga obungi kye baavumirira. Wano mu kiwandiiko nga bagamba General Muhoozi Kainerugaba, Uganda's new Chief of Defence Forces and the son of the President Yoweri Kaguta Museveni, received a congratulatory letter from Britain's most senior military officer Admiral Sir Tony Radakin at a meeting with the British High Commissioner Kate Aire and the British Defence Attaché. Wano nga bagamba nti Muhoozi Kainerugaba yafuna oluvannyuma lw'okufuulibwa CDF Chief of Defence Forces ow'eggwanga lya Uganda ate nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga eriyo amanyiddwa nga Museveni Yoweri Kaguta, nti Muhoozi ono yafuna ebbaluwa emuyozaayoza ng'eva mu basajja abamu ku basinga okuba abaranka ez'awaggulu ennyo mu magye g'eggwanga erya Bungereza. Britain's most senior military officer, omusajja asinga okuba ne ranka ey'amaanyi mu magye ag'eggwanga erya United Kingdom amanyiddwa nga Admiral Sir Tony Radakin yaweereza Muhoozi Kainerugaba ebbaluwa emuyozaayoza nti sebo kulika okubeera ng'otuuka ku kkula lino ery'okubeera Chief of Defence Forces. Katuulira mu meeting eyalimu ba High Commissioner oba omu ku ba High Commissioner amanyiddwa nga Kate Aire
eno nga baluwa mwe yayitira neba nga emutuukako ono nga naye ali mu attach emu ey'amagye ag'eggwanga erya United Kingdom. Ekiwandiiko kino kyendi mu kuyitiramu naawe osobola okugenda ku mukutu ogwa The Guardian n'obeera nga okifunako kopi. Wano nga bagamba Moses Kainerugaba and Museveni, who has ruled Uganda since 1986, have been accused of sponsoring violence and abusing critics. Nti Moses Kainerugaba ne kitaawe Yoweri Kaguta Museveni wano we bagambye abafuze eggwanga erya Uganda okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 babadde banenyezebwa nnyo era babadde basongebwamu nnyo olunwe olw'okuba nti basponsalinga oba bawagira ebikolwa eby'okutyobola eddembe n'okutiisatiisa oba okutigatiga oba oku eliminatinga ababavuganya. Mu statement eno oba mu kiwandiiko ekyateereddwa ku mukutu ogumanyiddwa nga The Guardian, a dossier of evidence detailing allegations of torture and arbitrary arrests was filed to the International Criminal Court in July last year. Both have denied the claims. Nti obumu ku bujulizi obwesimba oba obw'omugaso ennyo bwe bayimiriddeko nga batunuulira ensonga eno oba obujulizi obuzuuse bwebwo obwafayiringibwa oba ezimu ku statement ezaateekebwa mu kiwandiiko ekyatwalibwa mu kooti y'ensi yonna emanyiddwa nga International Criminal Court ICC mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde ogw'omwaka 2023 naye newankubadde nti bano ababiri Museveni ne Muhoozi nti wadde ekiwandiiko kyateekebwa mu ICC nga babavunaana emisango egyo gye njogeddeko bo baajeegaana. Wano nno omukutu ogwa The Guardian ne gukwotinga ebimu ku bigambo bya Kakwenza Lukirabashaija ono ng'amanyiddwa nga an award winning critical writer oba satirical writer. Ono omusajja muwandiisi w'amaanyi nnyo eyakola statement egamba nti it is really very absurd. Kino yakiteeka ku mitimbagano gye ng'avumirira eggwanga erya Bungereza okubeera nti abamu ku basajja ab'amaanyi mu magye g'eggwanga eryo baavayo ne bayuzaayuza. Ono ng'agamba nti Muhoozi Kainerugaba ye yennyini mbu yamutokyalinga era n'amutuusaako ebisago eby'amaanyi era nga kati wetwogerera ali mu exile oba ali mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erimu ku lukalu lwa Bulaaya olw'ebikolwa ebyamutuusibwako mbu nga bamuvunaana okuhumiliatinga oba okuswaza omukulembeze w'eggwanga lya Uganda amanyiddwa nga Museveni Yoweri Kaguta. Kati wano ne bakwotinga era statement yemu nga bagamba with the situation in Uganda and the systematic rights abuses we need to depend on foreign stakeholders, the British, the EU, European Union, the US, United States, to exercise their extraterritorial obligations. Nti wano ng'omu ku bannayuganda agamba nti mu mbeera egenda maaso mu ggwanga Uganda ey'obunkenke kyebayise systematic rights abuses okutyobola eddembe ly'obuntu ng'ate kuli systematic oba nga kulinga okwateekebwa mu bitongole ebimu nga mu Uganda abantu abamu bakufuula official nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu okuli mu ggwanga Uganda ffe ng'abamu bannayuganda tubadde tuliraayinze ku mawanga ag'ebweru amawanga ag'amaanyi n'emikago egitali gimu muno n'anokulayo eggwanga erya Bungereza United Kingdom, omukago gwa Bulaaya European Union n'eggwanga erya United States of America. Nti bano bandibadde batuukiriza kye bayita extraterritorial obligations obuvunaanyizibwa bwabwe obusukka ku nsalosalo zaabwe at least nga basobola okuinfluencinga ebigenda mu maaso mu mawanga amalala ng'era bwe bazze bakikola. Kakati wano bigambo bya Kakwenza Lukirabashaija. Kati omukutu guno ogwa The Guardian ne gwongerako ensonga egamba bweti Amos Katumba, an associate of the opposition leader Bobi Wine, who runs the children's charity Caring Hearts Uganda and is involved in the ICC case. Nti omusajja amanyiddwa nga Amos Katumba ono nga mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, omusajja asinze okuteeka gavumenti ya NRM ku nninga. Omusajja ono amanyiddwa nga Amos Katumba ayina charity oba ekibiina ky'obwegassi kyaddukanya ekimanyiddwa nga Caring Hearts Uganda. Ono naye mu musango oba mu case eyagenda mu International Criminal Court naye mwali era naye yafuna statement, yakola statement eno omukago ogwa The Guardian ne gugifuna ne gugiteeka wano ne gujeyambisa era kooti yeeno. I'm so disappointed because we are talking about allegations involving kidnapping, abductions, torture and the killings of innocent Ugandans.
My question is, what is the UK congratulating him for? Nti omusajja ono Amos Katumba nti naye yavaayo n'akola statement eno nti ndi mwennyamivu nnyo oba neekanze nnyo neewuunyiza nnyo okulaba nti twogera ku kiwamba abantu ekiri mu Uganda, twongera ku kiwamba baana okutulugunya n'okutta bannayuganda abatalina musango kyetwogerako era kyekimu ku bintu byetulwanirira n'okulaba nti twafayiringa keesi eno mu kye bayita International Criminal Court oba ICC. Kati neewuunya eggwanga ery'amaanyi ng'erya Bungereza nga mmwe bwe tubadde tulirayinzeeko okubeera nga musobola okuyimirira ku magulu gammwe ne mwogera ku nsonga zino. Ekibuuzo kyange kiri nti omusajja mubadde mumuyozaayoza ku ki? Newankubadde bannayuganda bangi bavuddeyo nga bawakanya ebigambo bino, ate bangi bavuddeyo nga babiteekamu nnyo sudi oba nga babiwanvuya. Omukutu ogumanyiddwa nga The Guardian gwe nkugambye ebyafaayo byagwo nga mukutu gw'amaanyi nnyo okwetooloola ensi yonna, gwatandikibwawo ennaku z'omwezi gwatandikibwawo mu mwaka gwa 1821. Omukutu guno gwatandikibwawo omusajja amanyiddwa nga John Edward Taylor yatandikawo omukutu ogwo, guli wansi w'omukago era ogumanyiddwa nga The Guardian Media Group. Omukutu guno ennaku z'omwezi zaali nga 5 mwezi gwa kutaano mwaka gwa 1821, emyaka 23 nga gukwasaganya ensonga. Headquarters zaazo ziri mu kye bayita King's Palace mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom, era balina ekizimbe kiikyo kye batandika okubanga kye baddamu okukola mu mwaka gwali gwa 2008 ne bakifuula ekiri ku mutendera ogw'ensi yonna. Balina empapula z'amawulire endala, mulimu lwe bayita The Observer waliwo lwe bayita The Guardian Weekly, nga zino nazo ziri in partnership with The Guardian, olupapula olw'amaanyi mu ggwanga erya United Kingdom. Ekiwandiiko kinene era ojja kugendayo ku mukutu ogwo ku website ya The Guardian UK obeere ng'ofuna ekiwandiiko ekyo naawe okifuneko kopi, naye nga kyenjagadde okukuleetera olw'ensonga nti batutaaginze nnyo nti ensonga eno ntuufu oba kiri kitya. Bwe kityo nno bwe kiri omukago ogwa ejje ly'eggwanga erya United Kingdom, abakungu baabo babamu ku bannamagye ab'amaanyi mu ggwanga eryo bateekeddwako akazito okusinziira ku website eya omukutu guno gwa The Guardian. Mbu lwaki mukulisa oba muyozaayoza Muhoozi Rugaba ate ebikolwa bibataddewo mbu ng'ate abikola? Webale kubanga okyagoberera Horizon TV yonna gy'osinza okuba gy'otulabira, kankomewo mbeere nga nkuwaate ebirala ebiddako.